tolekanga okyomanyi genda mu kyotategeera. Museveni yabagamba ebyobufuzi si kuyimba kati kulasti bakkiriza bazeeyo kusoma kye bandisoose ate kye basembyayo. Oli yagamba bino si bya kuyimba ne bw'okwata byonna by'olabye mu parliament n'obiteeka mu lyrics, it is not the same. Ne bw'okwata ebigambo n'obinyolanyola n'okolamu oluyimba nalumasi, it is not the same. Politics kintu kirala. Kati Nandutu abaddeko mu cabinet tabugumizaayo wadde embooge bagenda mugoba teri ategedde bye yakola Kalamojja ekituli ku mind yabba amabaati 2,000 ate amabaati ago yamaze n'agazaayo n'ekiyite kigenda vaawo kati bamale bamugobe mu lishafo. Oligenda owulira nti Nandutu yafa kikutuko. Yes, you can't survive. She will die of immediate death. Wamanya bitiwa n'okusitula. Do you know state minister kyekitegeeza? Obutala bonna bugenda lugoloobi amabaati gafuusa amabaati. Terinnya lyange olisiize enfuufu ogambe abantu ichuli byatunda bivundu toyagala binebe ebbati lifuuse ebbati. Museveni Mugezi tuli mu kalulu, you have to make some heads roll. Kati abo babayita ba collateral damage. Ati mwenda bagamba Museveni talwanyisa corruption. Tikati okyamugambo utajagamba baba bati tobalaba tusibye ba minister eringa bawaga ng'enkyagende paida mutabani we ngakkirire Kasese mumulowooza bali mu pate bali mu campaign. Kati gw'otudde wamu kapate nti olinde byabakama lwalitereza gundi mapu y'okulonda akuwa emyezi 2 weetooloole Uganda. Nagamba Uganda ni demography ne sub-county district ne constituencies tosobola zirambula mu 2 months n'ozimalayo okujjako ng'okozesa helicopter. Tosobola. Kati emyezi 2 gye bakuwa bagenda okukuta poliisi ekutawaanya wano togendawo wano tojjawo wano tewalonda ng'eno abantu babateeka dda mu layini nga bagamba ichuli saagala muganda afuge ne bw'oba oli muganda wange nkugende ne mutabuliki n'akeera nangamba ayagala bwa president mugambirawo siri ku saidi yo kuba tojja wangula tojja. Saa mukwano gwange nnyo saa ye muyimbi gwe mmanye wakaawe nga sikonkona nnyingira buyingizi naye nagende wasa nensangawo Kasuku ne Mufumbiro nga bonna bamugamba ogenda wangula wa president wa uma nengamba saa togenda wangula nangamba ate lwaki nemugake wafunye signature wa Bobi Wine tojja wangula ya wangula up to now tukyayina Nakawere simanyi nalubuto mama Sindi nze nsobola otegata wogenze tojja wakubuuka ate gwosobola kutambula nsobola otegeera. So omuntu omulabula nalooza mbu toyina tomwagaliza n'omugamba muganda wange ti awo ogenda okuyita waliwo kamyu asiiwa. Munyango teweesanguza munyango wadde weeyambye mu nsiko tomala gano gakikoola ekyo kyonoze munyango n'agenda yeesangula nga weesanguza omunyango ogumanyi. Museveni munyango gwe genda ku ttale weeyambe ku ttale Magezi ojja kulaba ogeza onoga omunyango ojja kutya ne faani tejja kukuyamba. Museveni munyango gwokyera nno ddala omunyango tegumanyi ebyo gwe genda ng'opaala kamyu nno yakasirika kamyu akusiiwa n'asirika naye omunyango jalla jalaalu. Kati ate imagininga ng'ogwesanguza kati ye Museveni. Abantu bonna bagenda cautious tomala gapapa opapira mu kabineti n'ekuttira erinnya ebyobufuzi Masembe omubi Masembe kyali wange erinnya yalitta nti agenze mu byabufuzi mbalabe bonna. Katongolo omutongole yali TV presenter tayagala bwa simanyi meya Kayunga abaddeyo yeetuze bwetuzi abaddewo yeetuze Mulema ate bakulaze nti yeetugidde ku muti Mulema naye bakulaze nti yeetugidde waggulu ate nti yeetuze investigation gujja ovudde ku leediyo nti kati njagala kino
olwokubanga mwina bannammwe kati bwe mulaba matayi bajjofule n'owulira nga kikuwaga genda mu kifo ekyo ng'obudde butuuse ng'osaanidde dawudidde obudde butuuse naye Patrick Omujuuka yali awedde emisinde n'addayo wa Ssaabasajja senga yagenda okudda nga senga leediyo eyo yalinga NTV obadde otya waliwo TV Flavia Namulindwa kasita Bukedde ogenda by'obufuzi nga bagoberawo kubanga Bukedde ya government avuddeyo ngenda Butambala mpagira Bobi Wine akola ku Bukedde get out. So tufiirwa human resource mu bintu bye balina okubaamu because of ego omuntu n'aba good TV presenter nga this is your career teweetaaga abantu abakabi mu nsi zonna tebeetaaga ga politics. Ange Martinez yali muyimbi kati radio presenter mu America naye Ange Martinez program ye ya radio ku Fox esinze career ye ya music. It is possible oyo ateta coach wa Arsenal babadde mu Arsenal nga banamba lujega naye is better off as a coach. Pep Guardiola yali captain wa Barcelona kagamba yo mpira gumuli ensi wait oyinza okuba mu kintu kati do you know nti Twafiirwa nnyo Flavia Namulindwa yali akola programu ya culture ng'ejjuza Serena bweti nga programu za Namulindwa nungi nnyo ng'ayagalwa overdose yagwamu supu n'agenda agambwa asimanya ajja Butambala Butambala teyajja kadi teyafuna neggwanga n'alivaamu omubuzo dduka ki mu politics odduka naye ng'ekigoba tokiraba kisiikiriza kyo kyennyini nga kyodduka wuuyo bakaleke sajja wange abadde wakabi wano KPM government is blind eringa mmotoka government teeka terimanyi nannyini waalyo lugoloobi munda kitutu munda ate yo government ekolera ku pressure kati abantu gye bakomye okwogera ku mabaati bati bagenda kukolawo kintu naye gye mukomye okugooga yingira ezo baziyita collateral damage. Abo bagenda kusacrificingibwa bayamba abasigadde kuba abasigadde bikonge biki binene. President must look beyond mabaati kati obanga tokoze kimala mu government ne kati olaba kajina yajjako n'agamba parliament nti milioni 5 zaabula billion parliament ne musonyiwa because track record ye bagirati si mubbi ne bamusonyiwa kati abantu abamu abali mu government ata mabaati ago ne bagazzayo bagenda basonyiwa kuba capacity zaabwe nene bayina ebintu basavinge ne kati nandutu wakoze eki mu government ya Museveni lugoloobi wakoze eki mu government ya Museveni even kitutu okujjako nti kitutu wasoma nnyo naye nga tewali kye wakoze kigaana kugoba after budget genda nga tufuna ba minister abapya politics wato naye bannange politics atta abantu kati Twafiirwa human resource ya Bobi Wine mu music omusajja yalina flow akabi amanyi okuvuganya aleeta obugambo Bobi Wine mu kwogera mu interview mu binnyo nga provoking entalo ne zifuuka ki nga obugambo bwe bunyuma obulamu bwe bunyuma engeri gyali mu rasta atambula akutta omutinga byonna binyuma n'abivaamu ne bamulimba obwa president n'atandika okudda mu masuuti eyali anyumya ne banne n'atandika obbeewala famire n'etandika omutya mwe muli wano temumanyi politics naye kati Bobi Wine buli waba ayagala okgenda mu kyalo ekanoni abafamire bamugamba munnange lwaki totuweereza buweereza lwaki totuweereza tamiitinga abantu be Miki Wine omukazi yagenze tamanyi gye yalaze otuuka okuba nga yesu olina ekitiibwa naye nga famire we wagimalako emirembe politics si mmere